Mu Uganda obulwadde bwa Mukenenya buzze bukendera mu bantu nga butwogera ku bantu 100 abantu 5 be balina akawuka mu bitundu ebimu okuli emyalo ebizinga n'ebibuga ebinene omuwendo guno gubadde gukyali waggulu ddala nga ku bizinga yokka bali ebitundu 17 ku buli 100 olw'ebbula ly'ebikozesebwa n'amawulire agakwata ku Mukenenya bangi bamaliriza balemereddwa okwekebeza nga n'abeekebeza ne basangibwa mu Mukenenya ebyokunywa eddagala si bye babeerako kino kyawaliriza abamu ku bantu abawangaala n'akawuka ku bizinga okwekolamu omulimu ne bagenda nga basinkana banaabwe okubazaamu essubi bano basoose kutubuulira ku bye bayitamu nga bategedde nti balina akawuka kyanzitoowerera era n'enzira yeeka okukibulira omukyala kyali kizibu okusingira ddala omuntu bw'ategeera nga bali tamanyi kikyali atya nnyo olw'ensonga olwadde tebuwona okwetya kye kimu ku bye basooka okunaaba mu maaso okusobola okuggusa omulimu gwe batandikawo ogw'okutaasa bannaabwe batubuulidde engeri gye bakolamu omulimu gwabwe nga beetoolola ebizinga ebiwerako ku myeso tubasangayo ku luddo tubasangayo ne tufuna emboozi ey'awamu so nga kiba kizibu nnyo omusanga waka ne mukyala we n'otandika emboozi eyo ayinza obutakwaniriza bulungi kyampa amaanyi okutegeeza abasajja bannange abalina abakyala abangi okusinga kw'omu nti bw'obanga tosoose kwekebera ate ogenda kusaasaanya oba oli awo n'okuzaala abaana abalala nga balina akawuka ka Mukenenya. Abantu bakeberera eyo mu mbalama ekiro eri abantu abagala okukeberebwa ekiro nga nemala ekiteeka okukebera awo mu lujjudde tajja kujja yadde ng'oluusi abalwadde baba batayirizanga ku malwaliro wabula abaami tebaalinyangayo era bano batubuulidde engeri gye bafunangamu abaami naye abasajja nkizudde batya nnyo ebasindikawo n'abakyala tubategeera kubanga ze ne bamukebera bwema mugamba dde n'omwami oluvunaanyizibwa obw'enjawulo omwami tajja amabuuza gweyimiridde otya tinze ndi bulungi tibwoba oli bulungi kyoli nange kyenkola ki kati najja yeerabira nti oluusa n'abakyala abasukkamu atya ate mu mbeera y'akawuka ka Mukenenya waliwo kye bayita discordance bwe twazuulanga omukyala akalina twamuwanga okubudaabudibwa ne tumusaba omulundi omulala ajje n'omwami we bongere okufuna amagezi aganaabayamba okukuza omwana oli mu lubuto nga takwatiddwa kawuka ate nabo bennyini okuyimirirawo nga bali ku ddagala obutamira ddagala buviiriddeko abalwadde bangi okufa kyokka bano bagamba bakisalira dde amagezi tulina quick service gyesobola okuwa wano fast track omuntu pakingira eddagala najja n'alipikina n'agenda tajja kuyimirira awo ne community tajja kutegeera ati anoonya eddagala luba lunaku lumu omwaka baliko ekibiina kye batandikawo omwegattira abaami bokka era bagamba bino nabyo byabayamba nnyo okusinkaniramu abaami si baami bokka wabula n'abakyala beenyigira mu kaweefube ono era Bena Kalisa omutuuze ku kizinga ky'e Buvuma atubuulidde naye bw'azaayamba abakyala banne kati ndi myaka 8 nga mmira eddagala naye mu ekyo nalaba nti omuntu okubeera ku ddagala asobola okubeera omulamu kwe kusalawo nange nkole ki mbuulireko abalala bakimanye nabo bakole ki bajje beekebeze kati bano baagala gavumenti ebeeko engeri gye bayambamu okusobola okwongera okutambuza omulimu gwe batandika ku bizinga ebiwerako oluusi entambula zitubula okugenda ku bantu baffe okubeetoolola okubamalayo oluusi embeera y'obudde nga tetulina bikozesebwa mu budde nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV